Ismail. Yes, 2-1 olunaku lwaleero omupiira gujja kugenda ky'oyinza okwogeramu. Nsanyuse nnyo sooka okwebaza Mukama Katonda olw'okutuwa obubonero buno kwawe tekibadde kyangu. Okufuna obubonero buno kwawe tuzze twetegese ng'eri emabega tujja twetegese ebbanga lyonna, so tuzze n'ekigendererwa nga tuzze kufuna obubonero busatu. Tukyalina eddakiika 9 ez'okusambira omupiira guno e Ssingo. Eno ngibalanga first half nti Ssingo ekyakulembedde bukulembeze, naye second half nga tugenze e Ssingo kisobokera ddala bulungi nga bafunye obubonero busatu wano e Bugerere, ne Bugerere kyasula bulungi okufuna obubonero busatu ng'ebujja e Ssingo. Ebinaddako mulamuzi y'anaamanya. Omupiira tegubadde mubi, tufunye emikisa naye tulemeddwa ogikozesa. Bodi bafunye emikisa gyabwe ne bagikozesa bulungi, naye we had more chances, we failed to use them. We bafunye ezaayo ne bazikozesa. It was nice play, abaana basambye bulungi, naye it was a bad day on our side. Maybe tujja kikyusa tunagenda kwawe waabwe. I promise so gujja eri nge bagujje ewaffe, naffe so ogenda tugugobe ewaabwe. Ndi musanyufu nti tusobodde okuwangula omupiira guno awe. Ebaddemu ku strategy yaffe omupiira guno olunaku olwaleero. Abavubuka basobodde oku-executinga game strategy. Tuli basanyufu naye ekisinga okubeera ekikulu nti it's a halfway mark of the encounter. Kitegeeza tulina okuddayo eko okupreparingira second round ya knockout stage eno. Kuba bannasinga kye basinga okuba nga beetaaga kulaba ku kikopo ate ng'ekikopo enagenda ku final. So njagala kuyozaayoza bannasingo n'abantu mwenna abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Mwebale kuwagira nga bwe twabagamba nti omupiira tujja guwangula era ekikopo tukireete e Ssingo bye bimu ku bye tuliko kati. Tubalinze ku Sande. Omupiira Katonda ali ku luuyi lwaffe. Tukakasa nti ekikopo